typhoid oba omusujja gw'omubyenda buva mu kulya bubi obuva mu mulwadde abulina. Naye ekizibu kye guyina omusujja gwa typhoid guyinza kuyuza ebyenda n'ofuna septicemia n'ofa ne peritonitis. Si musujja gwa kusaaga. Kizuuliddwa nti waliwo ebika by'eddagala ebifu ebitakyawonya bulwadde buno. Ssentebe w'akakiiko akaddukanya ekitongole kya National Drug Authority Dr. Medard Bitekerezo yatubuulidde ekyama kino. Obuntu obuleeta endwadde kati bwali zisinze eddagala lye tuwa abantu. In some cases abantu baganya okuwona. Eddagala eryogerwako liri mu bika bya quinone derivatives, macroids ne cipro. Bagicupudde nnyo oba ne bagyonoona kati mulimu abalwadde abalala batasobola kubakolako. Waliwo n'amalagala amalala baziyita macrolides nga azithromycin oba clarithromycin. Bagamba nti kino bwe kigaana kuleesaawo. Mulimu abalwadde betubiwadde biganya okukola. Dr. Bitekerezo nga yakamala wiiki 3 zokka ku kakiiko akakulembera National Drug Authority atugambye nti alina omulwadde gw'abadde ajjanjaba wabula eddagala lino lyagaanye okumuwonya. Nze waliwo abalwadde berina embalala eddagala lyagaanye okubakolako. Ate njagala nkubuulire labu yange njeesiga. Omuntu najja n'osanga alina titers 10 mu 16 za typhoid test. Agenda kudda n'okolesa same test n'osanga yali emu ku 32. Ekitegeeza nti obulwadde kati butandise okweyongera. Okiraba? Ono agamba nti akizudde Uganda nga bw'erina ebika by'eddagala ebingi ebitakola katale era nti ebimu bagenda kubiwera. Dr. Bitekerezo agamba nti si wakuttira muntu yenna ku liiso atunda eddagala ery'obulabe eri obulamu bw'abantu. Era President yagambye nti mulina okulimitinga bano abaleeta eddagala mubategere mubamanye. Si buli omu yenna kuleeta wano eddagala. Ekyo yakiganye. Ate kankubuulire President bw'akyogera nze mba nakusedde omubabi. Waliwo ne bamusiga nsimbi Dr. Bitekerezo bagamba nti bagula diguli ne layisinsi z'Abannayuganda okutandika amatundiro g'eddagala mu Uganda. N'akwata omwana yakamala Makerere pharmacy. N'amugamba mpa diguli yo ne layisinsi yo. N'agula pharmacy mu mwanya gw'omwana ng'asomye diguli ye wali. Ezo pharmacy njagala mbuulire buli omu yenna atunda TV. Ezitalina pharmacist tugenda kuzigala tetulina kyakikolera. Ate temugamba nti saabyogedde. Ekizibu ky'eddagala effu tekiri mu kujjanjaba abantu bokka wabula n'ebisolo. Eddagala lyagaanye okukola ku nkwakwa. Enkwa. Tezifa, ente z'abantu mu Buganda zifudde, ankole ente zonna zifudde ziweddeko. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.